n'okwongera okubamanyisa ebintu nga bwe bitambula era nga bwe nabasuubiza nti mu ssaawa eno ngenda kubeera ne Musumba Alfred ate era nga ndi ne Musawo Rita okulaba nga bongera okutunnyonnyola n'okutumanyisa biki ebiri ku CFC Emmengo mu Kisenyi. Musawo Rita buuza ku balabi baffe era tukwaniriza nnyo. Abalabi ba KTV mwasiza mutya basaba ne banyabo amanya Musawo Rita saba ne yanziza okunyaniriza mu programu yenu. Amina Musumba nkwaniriza naawe kuva ku NPD sikulabanga kuwano kumacha. Kumacha. Webale. Ku NPD tondaba kumacha. Ne kulaba abala. Bolabanga ntuse. Nene eri njogera gye nayogeranga nti bolaba ekikere. Nga kisala luguudo. Kusawa 8. Ogwaddi. Ogwemisana. Nga kiveeri kidde eri manya. Wali waliwo ekikigoba. Kubanga idire engeri gye kiba omusana gwo okya. Bagukyokya ku lubuto. So nga tekyagala kati kiba kyetaaga kwa mu comfort zone eri. Naye bw'okiraba. Manya waliwo omusota oba kintu kirala. Kiki ekikugoba? Kale tekingoba kubategeeza amawulire malungi ag'omulabirizi David Kiganda. Ayina byeyogedde olunaku lwajjo kati gwe atafunye mukisa gubiwulira ebimu ku ebyo bintu biri bisatu twatandise mwezi gwa kusatu ogw'abakyala mwezi gwa kusatu kale mwezi gwa kusatu yagedde ebintu bisatu netugenda tambulira mboole batubamanyise nti omulokola ajjudde ayina nekyabeera nakyo wano ne wano ne wano musawo mwasuze mutya mwe bali kujje kumirako na kujikerera nyola kiki kye nina okuba nakyo wano ninawo ki ne wano eno ninawo nakyawo awe twatambulira olunaku lwajjo mwe bali kutulaba mwe bali kutukererako ne muno mugambe nti bayina obubaka bwe baleese okuva bishop. Engeri gye guli nti mwezi gw'abakyala oba ogwaffe gwe guliwa bataata egisigadde guno ba mukyala Rita gwoba otutandikira n'omwezi guno omwezi guno gulimu ki omwezi gw'abakyala guno era tugenda gutambuza tutya omwezi guno wano ku Christian Focus Center nga abakyala tugwaniriza n'essanyu liba lingi nnyo. Ennaku z'omwezi nga 8 luba lunaku lw'abakyala naye ku luno lwokka Mami Cindy yasazeewo olw'okuba nti olunaku lw'abakyala lwatusengwa Sande n'asalawo tukole nga 7 tujja kubaayo n'okusaba kw'abakyala era kyekinkezezza wano kujja kuyita abakyala nabbakakasa kyolunaku olw'omukaaga olwa wiikendi eno tuli wano ng'abakyala abatali mu kwawula tetuli mu kusosola wabula kiri nti olina ebbeere ku lubuto oba oli mufumbo oba toli mufumbo oli mulokole oba toli mulokole bonna tujja kuba tubandindiridde era nga tubaaniriza ennaku z'omwezi nga 7 wetugenda okujaguza ffe nga Christian Focus Center wetugenda okujaguza olunaku lw'abakyala naye olubaawo nga 8 tusuubire ki tusuubira ffe nga ffe tusuubira abakyala okujjuza ekkanisa tusuubira ebyamagero tusuubira jjukira tugenda wali ku Solution Ground wetugenda okubeera kati tusuubira abantu okujja nga oli ayinza okugamba ye ku January yampiseeko siina kyenkoze Feb naye nampitako mukyala munnange guno omwezi gutandika butandisa ate tugutandikidde mu maanyi nga 7 jangu tusabe ffenna jangu twegayirire Katonda ekyenjawulo ekirimu omukyalo oyo tumusuubira okujja nga asiibye ajje twegayirire Katonda tumukoowoole nga bwakyayinza okulabika wano ku Solution Ground ajja tuviirayo kubanga abamu ku ffe tuli bujulizi okuyita mu nkuŋŋaana ng'ezo tuli bujulizi okuyita mu kusaba byonna ebibadde bibeerawo kubanga guno omulundi si gwe gusoose gutegekeddwa guno mulundi gwa 6 tukyebaliza Katonda kati goba wasubwa giri 5 okyayinawo chance kubanga Solution Ground ebyayo bikolebwa buli lunaku omusawo tekiriimu sitaani kubeera nga wakiri otusunirako ku bujulizi obwo katono ate omanyi n'okutuula wano nabo obujulizi bwabo prayer summit
Okutuula obutuuze wano okubeera ku mpewo ya KTV obu nabwo obujulizi tebuliko nakubuuza ani yandintegedde singa sirukweŋŋanda lw'abakyala nabwo obujulizi so tubeera bwe natandika ozijjamu najjanga nga nina ebyokusabira ntero kyogera nti nga lisiti eba mpanvu bweti kaakati nga mami atuwa prayer points naye kaakati ngenda olaba nga zonna ze twatandika wali kati nga zisigaddeyo ntonotono kitegeeza Katonda akola ki azze nga abikola azze nga abitereeza alina kyatera otugamba nti abakyala b'omulembe guno tetukyetaaga nnyo kulinda kintu kye bayita kameeza nkimanyiiko Pastor Alfred sente za kameeza ezo atuyigiriza okukola olira kameeza ojja kukola abayigiriza okukola nawe olina agamba nti esente z'ekikyala tezikula buli kaseera ziba ziyonka zibeera mu kaleega ate kati wojja mu nkuŋŋaana z'abakyala kazigaba najja ku Saturday agenda kuyigiriza nti zijje kabeere nawe baako byokola ewaka tetukyazitereka guno mulembe ebintu byakyuse twazijjayo kubanga bwe tubanga abazze okusaba naye tetuyiga bingi okuva ku bakyala abatubuulirira okuva ku mamisindi awamu n'omulabirizi kubajjukira ye taata abaawo mu kusaba okwo so tuyize bingi ate era bitukyusiza obulamu bwaffe nnyo kati nga ffe abajja nga tuli bato mu mwoyo nga tuli bato mu buli kimu mu bizinesi Okay. Lukuŋŋaana ssaawa mmeka omukyalo oyo asooke naye ali eyo alwetegekere bulungi? Olukuŋŋaana ssaawa mmeka? Okimanyi tugenda batwasuze mu overnight. Nze mbadde nkubiriza abakyala nti waabanga ava ewaka ng'ajja mu overnight ey'ekiro kubanga eyo yo yaffenna jangu nga ozze n'engoye ez'enkeera kubanga tetugenda kuggalawo kkanisa. Bwe tuva mu overnight tutandika butandisa okusaba ekyaki tejja kuggalwawo so tubalindiridde okubira ddala saa 12 ez'okumakya paka 12 ez'olweggulo. Akawungeezi nawulidde mpulidde nti tugenda kubeera na kusiiba na kusaba olwo wali eri ku ssaawa y'e12 era wajja kubaawo okusiibulukuka. Kitegeeza tugenda kusiibulukukirako wamu ffenna. Mami Cindy yakitegese bulungi okusiibulukuka n'abakyala ffenna abanaaba bazze. Musumba Alfred wangi gwe wa hospitality era kitegeeza wadde lukuŋŋaana lw'abakyala n'ate department yo nkulu nnyo ky'oyinza okwongerezaako ku lukuŋŋaana lw'abakyala mu nteekateeka na biki omukyala bye yandisuubidde. Oyogedde bulungi eri mulabirizi nze esaza lyeri nze ndiramula nze mukiikira eri hospitality enteekateeka ne ttiimu gye mpeereza nayo ey'abakyala n'abaami kati omanye abakyala n'olukuŋŋaana lw'abakyala naye nammeni tubaamu andi bakayise women kati bw'okwata n'ojjako men esigalawo so men have to be there around to be complete. Yes. Yes. Solution negwayo so kale olunaku olw'omukaaga ttiimu gye tuweereza nayo abalabi ba KTV akawungeezi babakola bulungi oba kitegeera akawungeezi bajja baba omukisa bajja baweeza omukisa mu linnya lya Kristo Yesu Omunazaalesi babateekateekera bulungi mukiragamba nedda ekyandiko ekiri mu Bayibuli nga kigamba sigenda basiibuliraawo Yesu yasiiba n'abayigirizwa n'abawa ekigambo n'abasabira bamala naye ennaku nga ziizo naye bwe tubasiibula ne bagenda they may faint along the way okitegeera ng'enjala ekoze eki ebalumye kati sala mamisidi nga bw'otera kugira ku KTV eba muliro no break prayer point ku prayer point so beetaagayo n'ekyokulya kati kyo abakyala bakiteeseteese anti bishop gye bayadde abuulira yagamba nti omulokola ajjudde magezi Yesu mu mutima sente musawo oba complete bintu byajja kwanguyira gwali mu kuzanya kantu wali ku radio n'obwavu akobwavu utandika oyogerera ogulu olina okola ki nopowa nokakkana okitegeera katubudde nga buno omulabirizi
owebigambo ebituzimba ate is a very generous person. Musawo yagende ku bujulisi nabukuma wakati nze kati zobudde nga buno bwaleera enkuba yatonye waliwo Ssebugenyi tanatuuka n'abalala kati Ssebugenyi ate owulira bulungi wano nange nandebadde sinatuuka oba olyawo naye ayina byakola nga bikyusa obulamu bw'abantu ne bugonda ne bugonda n'onyanguyirwako nti mnyogereze generous person y'omu ku bantu he has amplified me ngenda bwe mba ntambula nga mwogera mpulira bulungi nnyo nyongera kuvimba sibi kuvimba biri bya Yusufu mbeera owulira nga entambula nga nkoze bulungi nga nyanguyiza kati bwekedde ku macyange enkuba etoni ngamba negikoleeza naye sigirina oba okitegeera yanyanguyiza obulamu oba okitegeera kiki entegeeza nti nzira wali ku magezi nagamba nti amagezi bisisinkanya byete nti mu sizoni wetumu nti ey'amagezi abakyala b'amagezi bamanyi abantu bajja kujja enjala ejja baluma kakati amagezi gaba mubuwene ku mmere balye kijja bayamba nakugamba bali wayi mmwe mwate nga mwasubiddwa naffe okutuba nga tuyina entambula etwanguyiza kutuuka wano era ogwa naawe watuwuliriza ofunamuko oba okitegeera ofunamu ne weeteekateeka ate Musawo etagambye nti tujja kuba nga twasuzeewo mu overnight combat overnight ago nago magezi nti bw'oba otulaba you are in the circle of security Bishop amanyi kugenda Lori Patrick yamuyita n'abapoliisi ayina minkungana z'abapoliisi nagamba jangu Bishop tusabire Patrick akimanyi bulungi n'abalala promotion zakola ki zaaluma abantu babongera ku mayinja kakati bobo bamwongeza fande wali babongera kakati gwe nawe atulaba okitegeera atulaba yagambe nti nkitandise buche but bw'oba otulaba ejja kuba yakiro bw'oba nga tewafunye night deployment jangu osuleko mu maaso ga Mukama ekiro ekyo olwo tuli ku hospital tujja balabirira weyogedde obuze ku hospital ffe tetuwumula bw'otuuka wali ku gate we call ourselves greeters, we give you a big smile enene netukwaniriza you're most welcome to Christian Focus Center, the solution ground ekyo kigambo kyokka the solution ground awo kyo bw'okisoma bw'okitegeera awo manya nti wentuuse w'omulabirizi ndi watuufu ajja kundabirira ddala olw'ekyandibwa kyentera kusoma kye mu Matayo alinga akaweke ka kalidaali mbukali katini nnyo tebwa okasimba obwakabaka bwa Katonda bulinga akaweke akakalidaali is so small bw'okasimba mbukakula nekaggaziwa amatabi gaako ebinyonyi ne bituula okwo ne biyita bisiikirize kati aho kaweke kakwata ng'omulabirizi yajja mutini bw'ati atera kwata obujulizi bwe engeri gy'ava eri e Masaka Katonda n'amusimba mu kisenyi Katonda n'amuwa amagezi ni bulamu bwe yabumanyi n'abeerawo mpaka n'akula bw'amala kula amagezi mwegali ne Yesu mwali kati sente ne zijja zitya nti akakaweke kakalidaali kagejja emiti mingi egiriira ku kati ako gyekiriwa eyakola zino entebe afunira ku mulabirizi ow'amataala owa kamera owa bino aliira ku ye kubanga owebigambo hazikitunzi nandi badde mu mboozi za kati buli ddakiika naye kali akati kalima kakula ne kagasa kanaffe bwe tulokoka
nobeera ne Yesu mu mutima ati anti kati bwe yamala kukula n'okuloka n'alokoka ate nayeyongera nnyo okitegeera nabadde muwulira ku makya mu njiri ne mu njiri yajjo yagambye nti guno mulembe gwa creativity you have to be a problem solver olina gwange olina kyakwanukula musawo liita musawo wa bisolo si bwe kiri musawo era nze we yakyogerako nayongera onyweza omulimu gwange nemanya buli mulunzi alina kuddukira ku Rina Agrovet nga nina gyongeramu bukodyo kubanga it's a solution ground to farmers. Kati business nyo gikwasa amagezi naye we yakyogerako Bishop nejo nakiddamu negamba kati nze ndi katuufu kitegeeza from a solution ground to another solution ground akalidaali kagaba kubanga yakigumiza n'agamba afunyeeko bw'oba okola omulimu nga gwanoonya abantu okyalina olugendo olina okukola business nga gwe banoonya because kati buli alina ente oba enkoko erina okuba ennamu ebaddewo ete ennamu ajja ku Rina Agrovet olwo sente tezize mu nsawo zize ziba zituuse Rina Agrovet webanga etabukamu Yesu ku mutima kwawe amagezi gyegali gagamba dduka ku CFC osobola osheyaringako Musumba ogambye tulinayo combat night nga tugenda okuwummulamuko sooka otuweemu kaawo kwate ku overnight eyo etuyingiza wali ku bakyala combat night ali eyo yakatwegattako oba asoose okukiwulira mu matuuge ategeere ki combat night ya overnight egenda kuba ku Lwokutaano luno omulabirizi anti era musajja w'amagezi ali ne Yesu mwali ab'ebyokwerinda nga bwe ntandise bali kati bw'oba toli deployed that very Friday night nga mukaaga aye ne bw'oba nga obyagala ng'otuulidde zino esaawa mukama wo osobola mugamba fande nteeka nga 7 nsobola n'okukola ennaku 2 naye luno lumpe naddala ekiro sabaye bakuukola emisana naye ekiro mulabizi yagambye nti it is overnight prayer ng'endala zonna naye men in uniform bakulembedde kati department mwoweerereza jangu oyambadde uniform eyo omukyala ndaba bawo mugambe that tugende eno overnight bebagenda gikulembera bebali mu praise bebali mu worship ne preaching mulabizi yakyogeddeko naye nga taata of course ajanate akasaanikira kubanga bagenda kubasabira promotion ogyetaaga tebasobola kutuuma kopolo erinnya yo ne balyerabira ne bakutuma kopolo ebbanga lyonna tene bwogenda ku sergeant oba second lieutenant oba lieutenant basege bakutuma kopolo kichiminizi walwawo ulanga eyo captain nogirwako nga yeyo yonyini okitegeera nedda si bwe kirina okuba kino kiro kijja kuba nga kikyusa obulamu bw'abantu ate bwe ngamba kukyusa obulamu bw'abantu tetegeeza nti abamagye ab'ebyokwerinda be bagenda kuba mu overnight yokka yaffe ffenna naye mmwe kastojja ng'oyambadde ekyambalo ate babawo tiimu yange eri hospitality mwe tujja bawa wingi special care mwe muli mu kintu that very night tuula wali bagamba nti kati ebibagabega ebyo amagye ganyumira okulaba naye buno bwa wano sibwagala tebunyuma njagala wano ne wano
abavi bajje bazisabire mujje bajjeko bomunyenye n'abalina omunyenye bafuneko ekisaawa mwambale ebintu birike babisegwanga twabiyitanga bukyere emikyere apoliisi abeera kono bukyere ekino kiro kyammwe oba olina lanka oba tolina bwe weereete it is like 8. It will be like 8 hours. Bw'otuuka saawa 12 n'osaba mpaka 8 ez'ekiro kubanga essaala ejja kubaawo alijjukira bakyala balina enkeera. Tuyinza kumaliriza nga bukyali oba okitegeera saawa nga bwe tubeera mu Mukutula Njegere saawa mweno zisanga nga tumaliriza n'ovuga n'odda ewaka oba okitegeera. So that is omulabizi yagambye nti men in uniform bibale kutuuti mu kusinza mu kutendereza n'ekigambo booli awo kale tuyanze kati breakingemu ko katono nnyo tugenda kubeera nga tukomawo twongera kunnyonnyoka naddala olukuŋŋaano olw'abakyala saako ne night egenda okuba nga ekulemberwamu basajja ba Katonda abambala uniform mu ngeri y'okutuwa Visitation Crusade and Conference eyo tujja kujjayo era omusumba alina obubaka bungi bw'alina okututuusaako awo ku lukuŋŋaano olwo olugenda okubeera wali kasaawe ka UNRA. Yes. Naye tusookere ku Mukutula Njegere. Mukutula Njegere lunaku lwa leero musawo Rita we tutunuulira mu footage waffe wa Mukutula Njegere gw'omu ku basaale abatasubwa Mukutula Njegere. Katono nnyo ku Mukutula Njegere lwaki era olowooza kiki ali eyo atajja oba asubwa service eno kyayinza okuba nga amiisinga mu bulamu bwe? Omanye ekigambo nga bwe kiri nti Mukutula Njegere enjegere nnyingi nnyo ezitwetoolodde ate nakirabe we tuba tukula ziba za family kakati ate bw'otajja zikutula ku Solution Ground weegattamu ez'aba neighbor weegattamu ez'ekyalo ku mirimu gy'okolera kwegamba twetoolwa ebintu bingi kyovula nze nasalawo mandi nga siina kinkutte kuba sijja kugamba nti nga nina ekinnuma kuba wemba n'ekinnuma ate awo nkeerawo nnyo kuba mba mmanya we bunaakeerera nja kuba nsomoloddwa. So Mukutula Njegere wa leero taliiko mwana, taliiko mwami, taliiko mukyala. Ffenna tugenda kubaawo tusumululwe tukutule enjegere ezo eziva ewaffe. Nze nno nina obujulizi lw'olimpita nga nze kubuwa olibuwulira obujulizi bwa Mukutula Njegere. Lwaki otuleka tusavuwadde? Wakiri luli yandese nampa kale nenzikiririzaayo ne waakiri kati nsuniraako gwe bakwenda kiika 2 ebbanga lyemmaze nga nzija Mukutula Njegere wano ninkoze bulungi najja ku church wano ku Solution. Nze njagala nnyo okozesa Solution kisolvinze ebizibu byange bingi najja nga wenkolera nakati Musumba manyiwo ye yali business room sleeping room ye dining room ye bathroom buli kimu nga tukikolera mu room zimeka lyedduuka nga bwe mbinyonyodde kati ng'ate omukozi gwe twalina tutundirako nga naye asulawo wansi nga ffe tuli eri emabega omwami baganda ffenna nga buli kimu tukimalira eyo mangi. Naye we nawulira ekigambo Mukutula Njegere emyaka nga 8 egiyise ningamba nina okugenda naye ndabye Katonda ng'akyusa ebintu. Ndabye ng'enjegere zikutuka munaye n'obutazimba luba lujegere nga obeera awo golowooza olina kubeera mu mizigo. Leero omwaka guno ngenda kupangisa awa leero ngenda kati we najja wano ningamba Mukama nze ekyo nkikutula era ne mwebaza mbadde ngambye nja kudda mbwe naye nga obusabye mwebaza nti twakola ki twazikutulira ddala ne tuzimba ne tubaako ewaffe edduuka ne lyetaaya ne lituuka n'okubanja wa tumanya zaakutuka ne lituuka n'okubanja wa we tuba twongerako we tuteeka stock gye tujjamu nga tuzza emiryango. Ekyo si kitiibwa kya Mukama. So Mukama akoze birungi nnyo okuyitira Mukutula Njegere. Nvaluwinga nnyo obudde bwe mmala mu church nga bwe mmala nga nnoonya abanangulako ebintu kubanga bwe mbeera mu kkanisa nga tuzeeyo wali jjo bishop era sagala abantu bamisinge Mukutula Njegere wa leero kuba agenda abamu okusomesa. Muzeeyi yatusuubiza guno omwezi gwa kusomesa
ayagala ba billionaires yagambye ba billionaire era nze kati nze sikyagala kubeera millionaire kuba kati aweze njegere zakutuka oyagala tiimu Kawumbi era nze gye neeyitera abaninanye bakimanyi tiimu Kawumbi bwebasabirwa nti kakadde millions sikyaliwaawo naye nga bivaawo naawe oyagala omukulembeze akumanyeeko okooye ba DPC waliwo yaŋŋamba mbu oba ne miliyoni 10 awo oba otambulira mu ba DPC osi ne kasita oyingira mu tiimu Kawumbi omukulembeze aba abuuza Rita yani twagala awo kirungi solution ground enkoze bulungi mukutula njegere ankoledde ddala bulungi nnyo sijjula kyovola abangezaako okubuulira abantu ate kati musumba neesiimye nze sikyagamba abantu nti ngenze ku kyaki musawo tugenda ddi tusimbula ssaawa mmeka okitegeera ngubateeka mayimbi akikola emmotoka ye tagibeera n'olwo olujegere walukutula olw'ebigere olwo lwe lwasooka mamisindi nateekako omukono nagamba gwe you deserve ekka nalinga aloota omanyi okugamba ng'okyapangisa oli biki naye akusabira mmotoka ngenda okulaba nga kibaddewo ate bakuweeri eneegamba ne banneyiba mugiremu naadda kyakunyumiza ono bw'aba asimbulayo waka abateekamu bangi akola biri bishop byagamba nti motoka yo iweereza mukama oba nyonjo obuyonjo just motoka za motoka yange abateekamu bwatuuka obuyinza kulowooza akola bwa takisi okitegeera akola special service mu kibuga abasomba okitegeera so kyakola kyamakulu agambye nti ajagala nnyo okwogera ku solution ground agambye nti ekiro kya leero omulabirizi agenda kusomesa nange nkyongereko yagambye guno omwezi ogwokusatu ayagala mu mutwe amagezi geyongere ne Yesu yeyongere mu kifuba mu mutima ate ne sente mu musawo nga gyeziri ddala ate ey'olwaleero today is second anointing waliwo okusabirwa tusiiga amafuta gatuyingiza mu mwezi guno oguyitemu bulungi si guyitamu buyisi naye nga yagambye omakinge ddala n'omwezi n'emikisa gyo so mukutu njegera leero eri super ate kitandika mu lunch hours tutandikira mu lunch hours sawa mukaaga yes okusaba okwamalya g'ekyemisana musumba wakadde nno katambulirira ndoza tuyiseemuko ku Lord's Visitation Crusade eyo then tujja kumaliriza ate n'okwongera okujjukiza abantu ku lukuŋŋaana lw'abakyala ne combat night. Some of the prayer points zenyinza kwogerako ze tuyina prayer points zigamba one let every generational curse of lack be destroyed over my life over your life. Ekikolima ekyo ekiri generational kyandibadde nga kyalubeerera musawo agambye mbu njegere ziba zaffe ate bwekula ziba nezaba neighbor nabyo bikukwata zeyongerako two now declaring freedom from poverty and financial limitation this year. 3 receiving divine ideas strategies and opportunities for wealth. Okay? Releasing supernatural increase into your financial strength 2026. You get the kubitini. Some of the prayer points Yesu tambulira ku. Katojja bobanga wabimaliriza ne botajja. Aisho. Alize kwanga ngambabi takinkwatako. Manyi bwe tugamba wana nti mukutulwa njegere. Akamba bogede enze nazimba na maliza motoka nina abana basoma bayina tuyina sente abantu bivaawo bikola ki bivaawo bigenda bibange ebikyadde obukyazi bayibula we tukyaza bukyazi oyina kumanya ngeri gy'obikuumamu kikulu nnyo kati kyofunye mu ssaala 10 na ssaala okitegeera mami Sindi luli yali asaba ng'asomesa ng'asabira abaana n'agamba okubanga wasasudde school fees tekimala
oyinza okuba ng'ozirina naye n'omwana agaana kusoma oba n'alwala endayo okulwala ekyo kirala naye omwana n'agaana kusoma nga sente muzirina bwe mutuuka ku ssomero nga yagenda muki yagenda mu bbaala agenze kugamba neyeeralula naye nga sente muki muzirina kale byonna byetaaga Katonda n'ekiro kyolwaliro omwetaaga nga bwogambye omwana n'alwala nga muzirina esente ng'ozirina n'olwala nayo n'olwala naye kino kirwadde kize kitya nekizisomba kanyaku zino nga tezikyalabika bwekiri okitegeera so bagambye nti engeri gye tuzikuumamu kikulu nnyo okitegeera so omulabirizi abaaniriza mu season eno weekolere favour ne muno mugambe ti Bishop David Kiganda ne Pastor Cindy batwaliriza ku Solution Ground the Lord's Visitation Crusade and a conference enaku z'omwezi tubateekateeka enaku z'omwezi 22 mpaka 29 Salama Road Rwasa Stage siwala ate wangu nnyo okutegeera kasitobuuza Kingdom Jewels essomero weriri awo mabega w'essomero abagenda eri Kirudu side nga tenotuuka Kirudu just obola the Kingdom Jewels on your right hand side bw'abagenda Salama Road ng'ogenda so ijja kuba ku abava Munyonyo kasita oyise eddwali oba otandise okusemberera olituuseeko crusade ejja kuba yanaku zizo week number naku 7 ku makya kuva ssaawa 3 mpaka 6 awo conference abaweereza ba Mukama abo nga bo balaba Bishop Kabuye Bishop Kiganda okay Bishop Ramadan Mukisa omusumba Harold kuva Kansas okitegeera balaba abaweereza ba Mukama Dr. Joseph Kaya Bishop John Muchunguzi Bishop Christopher Rubega Pastor Wile and Daphne Sandi okitegeera Apostle Grace Godfrey Sempebwa okitegeera bagenda tuwemu Kristo mukisa eyo wiki ntegeeza abantu b'oluguudo olwo ab'Emityana ne bwe batajja abeewala abatulabira ewala eyo okitegeera naye abali mu kitundu ekyo sijui Salama kuleekaana Masajja sijui ndi ku Tamada Kirudu Munyonyo Gaba abo Munyonyo kusaidizeeyo abalokole n'abatali balokole ejja kuba ejjudde byamagero byereere Bishop Leary organizes tatira organizinga zi crusade zenjawulo kati yemu mu kitundu wanatuliraanye ayagitaddeyo waliwo ensonga kakati baana bakatonda batulaba be part of it gyagale bakugitegeeza nti wayetuuse ezenaku okuva 22 mpaka 29 ojja kwongera kubitegeera tutandise kubikutegeeza naye gyepikire ogibeeremu obugambo obusembayo naddala ng'otujjukiza ku lukuŋŋaana lw'abakyala olwanga 7 ku Saturday obugambo obusembayo pozi nyongera okukowola abakyala bongere okukiteeka mu nkola mwetegeeke okujja ennaku z'omwezi nga 7 ku Saturday ennaku z'omwezi ezo tweteseteese ffe Mami Cindy ne Bishop twetetese okwaniriza abakyala bonna omukyala jangu ng'osibya ate oli waddembe otandika wiiki eno twegayirire Mukama kubanga n'omutwe gwaffe gugamba nyamba ayi Mukama okuva mu Zabuli 121 so osobola otandika okisabiramu nga bw'osiiba tugenda otuuka wali ng'ebintu bitereera butereeze nyongera obbakubiriza naddala abantu ab'ewaffe Gayaza Kasangati Nakwero Manyangolo olugendo si lwewala nnyo abakyala ng'oli ku mirimu teweekwasa egenda kubeera Saturday abakyala ng'okola kiro kwolwo gamba mukwano gwo tesaayo n'omuntu omwe mugambe nti ssebo omwami nze kaŋŋende nja kukolerawo olw'enkya so tokkiriza kintu kyonna kulemesa kubaawo ku lunaku olwo mujje tusabe kubanga Katonda waali ate wetumusaba atuwulira Mami Cindy atera okutugamba nti amavivi g'omukyalo omusabi gayinza obutanyirira naye nga omutima gwe gukola ki n'obulamu bwo buba bweyagala bwanjawulo kale bakasitoma baffe kuli naawo tubatumidde nnyo Agrovet omusumba basiibule
Ekyo nyine abalabya KTV mwebale kubanga mbadde mutulaba mbaniriza mu lunch ayo nakulwa leero. Okay. Friday combat overnight. Yes. Baba maje, police, prison, forestry. Internal affairs. N'abalala. N'emikwano gya Pastor Segawa. Bajati. Naye bwano we mujja bujjako ku maaso. Mbere bulungi. Katugere mu Zion Pursuers Prayer Mountain nate tujja kuddamu tukwatagana olunaku olw'enkya nga Springboard naye nga